Tabu mugamba mutya. Ye tulisewa. Kye kiganyi. Twagala kumanya ku bitambula twalina ekiwandiiko kye twalabye kyafulumye nga kisayiningiddwako gwe ne Ssuuna Ben. Ssuuna munoonyezaako. Era tubadde tulina musanga naawe. Because twabagala tuli balongo. Aye n'abalongo n'olwera lwe batabeera bonna. But eno ekipapula kye mwalabye kyekyo kiringa bwe mwakirabye ebigambo ebikirimu temwabitegedde. Omuntu wa wansi teyabitegedde. Babimanyi awe basinga n'okumanya Oluzungu. Naye ekipapula ekyo nga bwe kiri, of course tutambuza emirimu mu ntambuza gye tugitambuzaamu. Bwe tuba tukola ebintu byaffe ebyo eby'endongo y'ebinyaanya n'ebiringanga ebyo. Tulina bwe tutambuza bye tutambuza. Tulina bye tugoberera, tulina engeri gye tukolamu bye tukola. Tulina policies mwe tu operating. Tulina kale emitendera mwe tukolera emirimu gyaffe, tulina ne enkola kwe twesigama policies. So and at times we think we need to respect those policies nga tuli mu operations zaffe nga tukola bye tukola. So bwe twesanze mu mbeera nga mulimu oluusi abantu abamu nga tulaba ndowooza tetukyali on the same page. Nga tukyali on the same page kati ku lw'obulungi bw'okutambuza bye tutambuza n'okusigala nga tutambula nga bwe twali oba nga bwe twagala okuba ne tubaako decisions ezimu ze tukola in that way. Yeah. Obuzibu bwavudde ku ki? Tewaliwo nnyo obuzibu, naye ebiseera ebisinga mpulira ndowooza nti bw'oteekawo omulimu kubaka wabeere ku TV wano, nkakasa ng'abakozi ku TV wano tulina policies, enkola, the way that we should do what we do. Kakati ze policies ezo, kati policies ezo oluusi ziba zirina okubeera respected. Kakati wakati mu kubeera ziba zirina okubeera respected, the moment w'oviirayo gwe no working against those policies, then something needs to be done mu mbeera y'okulaba nga tutereeza entambuza y'emirimu. So tewaliwo nnyo kyabaddewo, tetwayombye, tetwalwanye, tetwekubye, naye twatudde ne tulowooza nti ekyo tukikola lwa bulungi bwaffe n'olw'obulungi bw'omulenzi, kubanga ate twetaaga even going independent, yeeyimiririra abeerewo ng'ayimiridde, kubanga this is what we've been working for ebbanga lyonna, kubanga kasa nammwe okumulabira mumulabye naffe neyona gye tubadde tubeera nga tubeera naye nga naye tuba situogedde nti agenda kubaayo ng'aba ajja kubaayo, because he has been part of us for some good time. So ne tugezaako okulaba nga tugezaako okutegeeza ensi nti he is no longer part of us. Kale takyali under our custody bwe tuba nga kyekigambo ekituufu ekyokukozesa. Naye nga waali tetumulinaako buzibu era waali akola, naye kati twagala akola emirimu gye ng'agikola nga ye independently on an independent basis. Yeah, that is all. Abantu abamu bavuddeyo ne bagaa nti yandiba ng'alina akasente ke yakubye. Ate alina akasente ke yakubye, era alina n'ayogera nti alina akasente ke yakubye ajja kuba amuwaayira. Talina akasente ke yakubye, naye twamu ebbanga lyonna lye tubadde kulwana naye ebintu bino byonna bye tukola oluusi tuba tulwana ku making up brands. Kakati for us tulwanye ku brand okulaba nga tuyimirira, era naye from scratch paka waali kati okubanga mumumanyi tutambudde naye era tutambula naye, manyi tutambudde naye era tutambula naye, naye otuuka n'olaba ndowooza nga kyemubadde mulwanirira afune nga kati akikoze eki akifunye. Akati bw'omala okulaba ekyo ngera naawe kati nga kasana mukumu mwenna abalwana abali mu kumbuuza ebyo, mwenna tewaliwo asula wa nnyina oba wa kitaawe. Naye ng'ate wasulako ye obudde butuuka nga it is high time to go independent. So that is where he is now. Abantu abasinga ekiwandiika kyo kyatambudde ku mitimbagano buli omu yataddemu kommenti ze. Abamu ne bavayo ne bagamba lwaki tebamugambye bugambi ne batakiteeka ku social media engeri gye babadde nga bakolagana. Ekyokumugamba tumugambye
kubisoboka then oluusi nga okukutuuza these formal meetings kati meetings ezo nkulu nnyo nkakasa tewali mulimu ogutambula nga tegulimu meetings ne ku TV wano tutuuza meetings abantu batuuza meetings departmental meetings management meetings waliwo neza top management n'ebirala ebiranga kati meetings ezo bwe zituula abakozi ba company bajja mu meetings ne batuula kakati ye yatuuka ndowooza mubeera nga he's even too busy for such meetings nga takyabeerawo bwe bityo bibiri era ffe ekipapula ekyo okukiwandiika n'okukiteekayo we just wanted to let the public know nti tetumuvunaanyizibwako buli kyakola era n'abaddiringa naye naddala mu layini ya bizinesi ezaffe buli omu okolagana naye gwe nga gwe naye actually twayagadde okumuteera ensi emwanirize bulungi emufune ebeerewo ng'ekimanyi nti ati wemba nte munoonya ate seetaaga kkubira gundi egindi ngenda ne nnoonyeza ddala ye mulina ebivulu bye mbadde mukola n'abaana bammwe oluusi be mubeera nabo kuba abamu babayita baana be mutambula nabo ng'emusima swanku y'omu akola ekivulu buli bwe mukola okola suuna akola emusima swanku mukolera waliwo n'abalala munaasigala mumuwa ekivulu ekyo buli mwaka nga mbadde mukikola kakati olupapula oba olusomye bulungi kirimu ekyokubeera nti mu layini y'ebyemirimu ezo tuba twawudde ati okuggyako nga zze mu ofiisi ne twogera nga bw'oyogera n'omuntu omulala yenna nti aweetaaga emiliyoni 5 ne ziba 5 aweetaaga emiliyoni 4 ne ziba 4 aweetaaga emitwalo 10 ne giba 10 which hasn't been the case in the past. Nga tumaliriza bubaka ki bw'oweereza Maswanku buno obudde nga mumutadde tugambe mwe babadde famire ye mwe maama mwe taata mumutadde mumuteeredde ensi bubaka ki nga omuntu wanaaba ava wakalu bamusindikira gwe omuwa bubaka ki? Tumwagala nnyo talina buzibu manyi tutambudde naye era tutambula naye otuuka n'olaba ndowooza nga kyemubadde mulwanirira afune nga kati akikoze eki akifunye akati bw'omala okulaba ekyo ngera naawe kati nga kasana mukumu mwenna abalwana abali mu kumbuuza ebyo ku mwenna tewali wasula wa nnyina oba wa kitaawe naye ng'ate wasulako ye obudde butuuka nga it is high time to go independent so that is where he is now. Abantu abasinga ekiwandiika kyo kyatambudde ku mitimbagano buli omu yataddemu komenti ze abamu ne bavayo ne bagamba lwaki tebamugambye bugambi ne batakiteeka ku social media engeri gye babadde nga bakolagana. Ekyokumugamba tumugambye ku bisoboka then oluusi nga okukutuuza these formal meetings kati meetings ezo nkulu nnyo nkakasa tewali mulimu ogutambula nga tegulimu meetings ne ku TV wano tutuuza meetings abantu batuuza meetings departmental meetings management meetings waliwo neza top management n'ebirala ebiranga kati meetings ezo bwe zituula abakozi ba company bajja mu meetings ne batuula kakati ye yatuuka ndowooza mubeera nga he's even too busy for such meetings nga takyabeerawo bwe bityo bibiri era ffe ekipapula ekyo okukiwandiika n'okukiteekayo we just wanted to let the public know nti tetumuvunaanyizibwako buli kyakola era n'abaddiringa naye naddala mu layini ya bizinesi ezaffe buli omu okolagana naye gwe nga gwe naye actually twayagadde okumuteera ensi emwanirize bulungi emufune ebeerewo ng'ekimanyi nti ati wemba nte munoonya ate seetaaga kkubira gundi egindi ngenda ne nnoonyeza ddala ye. Mulina ebivulu bye mbadde mukola n'abaana bammwe oluusi be mubeera nabo kuba abamu babayita baana be mutambula nabo ng'emusima swanku y'omu akola ekivulu buli bwe mukola okola suuna akola emusima swanku mukolera waliwo n'abalala munaasigala mumuwa ekivulu ekyo buli mwaka nga mbadde mukikola. Kakati olupapula oba olusomye bulungi kirimu ekyokubeera nti mu layini y'ebyemirimu ezo
tuba twawudde ati okujjako nga zze mu ofiisi ne twogera nga bw'oyogera n'omuntu omulala yenna nti aweetaaga emiliyoni 5 ne ziba 5, aweetaaga emiliyoni 4 ne ziba 4, aweetaaga emitwalo 10 ne giba 10, which hasn't been the case in the past. Yeah. Nga tumaliriza bubaka ki bw'oweereza Maswanku buno obudde nga mumutadde tugambe mwe babadde famire ye mwe maama mwe taata mumutadde mumuteeredde ensi bubaka ki nga omuntu wanaaba ava waka lwe bamusindikira gwe omuwa bubaka ki? Tumwagala nnyo talina buzibu